kati kimala kati omuzanyi asigalewo yekka akakwate. Hard luck. Tuende. Shepinge. Ndochaba tiba. Webale. Kaluya muntu. Let's go. Sakala ya siro bila kugireni. Aya. Sikamu. Kibongo. Kabugo Mansuru yeno match coordinator omupiira guno obadde wakati w'abannaffe abamawugula nga bakyazizza ab'ekyaggwe. Omupiira gutambudde bulungi, ttiimu zonna ziraze enzannya ennungi era abantu bonna tubakubiriza bajje bale kugina emipiira ddala egisembayo. Abantu bazannya bonna nga bamalirivu nga buli omu alina ekiruubirirwa nti akyagala okuyitawo okugatta ku bantu 8 be baagala okugenda quarter finals. Ate era nkubiriza bonna abasigadde ewaka empiira egiddako mujje mugijjumbire. Empiira gituuse we ginyumira. Omanyi ekintu kyonna we kiba nga kiggwa ate we kisinga okukola ki okunyumira. Nze Sserugula Stephen Kinaalwa, nze ssentebe wa ttiimu y'essaza ly'Ekyaggwe era memba wa paalamenti w'abantu ba Lugazi municipality. Naye ng'ekisinga obukulu wano kwe kuba nti ndi ssentebe wa ttiimu empanguzi eya Kyaggwe. Twagala okwebaza baganda baffe ab'emawoggola otuze wano e Ssingo. Mukama Katonda n'atuyamba tusobole okuwangula ggoolo 3-1. Omupiira gubadde mulungi nnyo, abaana baffe bazannye bulungi n'ab'emawoggola bazannye bulungi naye era ow'amaanyi aba w'amaanyi. Nga bwe twasuubiza bannakyaggwe ffe tugenda okuwangula ekikopo ky'amasaza 2-21. Ate njagala okutegeeza abantu ku luno amasaza gonna g'amaanyi. Tewali saza linyoomebwa, emipiira gy'amaanyi nnyo era twagala okukubiriza bannakyaggwe mukomewo mu kisaawe kubanga bwe twaseereramu awo ne muvaamu mukomewo mu kisaawe. Tuddako okuzannya gombe ewaffe awaka mujje tuwagire ttiimu yaffe tusobole okulaba nga tuwangula ekikopo ngera bwe twabasuubiza. Abazanyi ba ttiimu y'Ekyaggwe bazannye bulungi omupiira ne tugugoba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era mu ngeri y'emu nebaza ttiimu ya Mawoggola ezannya omupiira ddala omulungi ennyo lwakuba nti emikisa olwaleero gibadde ku sayidi yaabwe nabo beebale nnyo, beebalire ddala.